Okay, muntu wange nkwebaza okubanga okyangoberera. Nze Muzungu David Kadongo Kamo Music Analyst. Olunaku olwaleero wendi nkuwadde omukisa nti buuza ekibuuzo kyonna ky'oyagala nga kya Kadongo Kamo oddibwemu. Buuza ekibuuzo kyonna nga kya Kadongo Kamo oddibwemu, naye ngenda kusaba ebintu bino. W'oba obuuza bannayinza tubeere bantu bagunjufu, twala obudde bwe, take your time oteeketeeke ekibuuzo kyo bulungi. Jjukira ti gwe oli mu kibuuzo okozesa typing. Twala obudde olambulule ekibuuzo kyo nsobole okutegeera obulungi era nkuteekereteekere ansa eyo gye ngenda okuwa nga yeeyo entuufu ejja mu ekyo ky'oyagala okubeera nga otegeera. Ebibuuzo ebyekiyita mu luggya byo sigenda kubiddamu. Ngenda kudda mu bibuuzo ebyo ebibuuziddwa ng'ekyamazima omuntu alambuludde bulungi, olwo ntegeere obuvo n'obuddo obw'ekibuuzo ekyo na butya bw'engenda okuhandolingamu ensonga yo, naawe nkusomese obeere nga osobola okutegeera, oba oliawo ne munno alaba naye abeere nga ategeera. Y'ensonga lwaki ngamba abantu nti senyumirwa nnyo bibuuzo bye muteeka mu inbox yange ku WhatsApp. Njagala nnyo ebibuuzo mubiteeke ku social media platforms zange: Facebook, YouTube, TikTok. Naye ebiseera ebisinga woba obuuza ku kintu kyentadde, sooka olabe programu yonna olwo gy'ombuuze. Omuntu wano tubaweereza link, n'omuwa link n'agifuna bulungi, ate wakati nga tanamalako na link eyo kubeera nga agiraba ng'alaba programu. Oba olumu asoma mutwe guno gwokka n'akubuuza ate kino kiri bwe kiti, naye nga talina kyakoze ki, talina kyalabye. Ekitegeeza nti ngenda kuba ntwala obudde oba oliawo n'okwonoona obudde obw'okuba nga nkubuulira ekyo ky'oyagala. Sooka olabe programu obulungi, weekaanye nti kati wano nga bye twogerako nange ngenda kugira nti kale wogenda ku ddakiika ey'okubiri nayogedde bwe nti ekyo kiri bwe kiti ne bwe kiti, nga naawe osobola okutuula n'onkootinga bulungi nti mwami Muzungu wano wayogedde bw'oti ne bw'oti. Ekyo ekintu njagala kwongera oba onambululire. Ekyo kijja kumpa amaanyi mbeere nga nsobola okubeera nga nambulula ekibuuzo kyo. Jjukira obudde buno nti tunyumirwa Kadongo Kamo. Abasinga tebaaliwo in the making, tebaaliwo naabo. Oluyimba luno yali aluyimba ku ki? Ono bamuzaala wa, yavaawa? Ani yamu inspiring okubeera nga ayingira ekisaayi kino eky'amasanyu? Bye bintu njagala bwe take your time. Abangoberedde okumala akaseera mwami Makumbi bamanyi how I do my things. Ngenda twalako obudde kubeera nga nkuddamu. Woba obuuziza ate nkusaba tobeera nnyo mukaawu, kubanga nange ekyamazima nange ndinga ggwe nti oba oliawo olina byokola weerekereza. Guno omulimu gwenkola ekyamazima tekuliiko mpeera, n'empeera eyandibaddewo entono abamu oba oliawo tebagimpa. Empeera yo ey'okugamba nti mwami Muzungu nguzaayo ennyimba za $5,000, nti awo ojja kuba omulimu nga gumpa era nja kubeera nga nkeera nti ngenda kukola oba nkeere nkola ebintu bino ng'amanyi ndina ensonga lwaki nkeera okwerekereza nti waliwo ekivaamu. Nti gundi agambye mwami Muzungu okulangira okwo ku page sente meka, oba ku account yo okulangirako obulango omwezi sente meka. Ekyo kisobola okumpa nnyo amaanyi n'enkya okubeera nga nkola ki. Naye oli akubuuza kati era ng'ayagala omuddemu obudde obwo, angumala akuŋŋaanya bibuuzo byammwe nentegeera nti biweddeyo, olwo nenzija nemba nga nsobola okubeera nga mbaddamu sekinnoomu naye era nga mpita mu vidiyo. Era mbasaba nti amaaso mugakuumire ku YouTube channel eya Muzungu David Kadongo Kamo Music Analyst. Then gino emikutu emirala nga jjajja waagyo ye Facebook, eyo nteekayo link nembatemezaako n'akatundu ne muba nga mulaba. Naye nga kansuubire nti ebintu byenze nkola ebbanga lino lina kyebigezezaako okubeera nga bibagattako. Tuli mu nteekateeka ey'okubeera nga tugenda enkoko njeru. Bannange baani abagenda okumperekerako enkoko njeru? Tugende mu kujjukira Prince Job Paul Kafeero. Tugenda kubeera enkoko njeru nga tujjukira omukunja ebyo bye yakolera ekisaayi kyaffe kino eky'amasanyu. Waliwo okumusabira wali ku
Kereziya ya St Agnes wano Makindye, era abaana abaali abakula bakugita singers nga manager Kizito Godfrey, Sibambulidde Patrick, Nakato, Senga Josephina, Banamata, bona bali mu nteekateeka ezo. So nkugamba nti ku lunaku olwo nga 17 osobola ogenda ssaawa 6 era His Excellency Bobi Wine asuubirwa okubeerawo nga omu ku bakungubazi abakulu. Ku mulundi ogwo twaliyo era banakadongo kamu wadde tebajjumbira nnyo naye era baaliwo omukolo ne tuguweesa ekitiibwa. Twaliwo paka Nkokonjeru era ndowooza ebisinga nabibatuusaako. Abagenda okunteekamu ku lw'Enkokonjeru muli wansaba muwanike emikono abagenda okunteekamu ku lw'Enkokonjeru kubanga 1 twetaaga data, 2 obudde buno kamera gye tukozesa kati mu bintu ng'ebyo ebeera yakupangisa ne kameramaani waako gataka ez'okuyingira ntambula. Kale ogenda okumaliriza nga omukolo gwo nga gwo nga gukututteko kingi kubanga waliwo enteekateeka ez'okugendayo nga 16. Kale nga mbadde mbasaba nti oyo eyeewulira nti mwami muzungu nze nsobola okufacilitatinga ku nteekateeka eno gwe njagala yekka, gwe atasobola nkusaba gumiikirize ebintu bino wenaaba mbireese tujja binyumirirwa wamu. Nze omanyi ogwange gwakusaka era ebiseera ebisinga wemba nsase sitera ateekamu feelings ng'abantu abalala we bakola. Kale nkusaba nti beerako goberera naye nga nkuzaayo nti aba New Subs Fashions abo batuteekamu ssente bakugamba genda wali ku Sunset Arcade ku Health Link Pharmacy weekoma ng'ovudde eri ku Pioneer Mall yambuka amadaala ku ddyo edduuka ly'osookerwako lyeyo New Subs Fashions. Genda ofune engoye obeere omwambazi, yambaza banno. Bano abayabufuzi obudde bw'okulimba butuuse. Tulimba abantu nga tulina kye tulekawo nga bagenda kubeera nga batujjukirira ng'omwempewo oba wagenda ku mukolo nti gundi anyumye naye nga yanyumidde mu lulwo. Lwaki anyuma nga toyinaako? Then tulina B is a hotel and bar abo bali Nsago. Kati gwe munabyabufuzi balimberimbe obagambe mbatwalako out batwale mu kifo ekyo. Ffe Abanayuganda okulya kye kimu ku bintu ebisinga otusanyusa emizannyo weegiri, tugende tusanyukire awo. Then Kikaya College and Vocational School abo nno osobola okugamba abaana eyo mu byalo n'obagamba bannange basale weeziri mbatwala kubanga mbasomesa. Twala ku Kikaya College and Vocational School. Bannabyabufuzi nno bino ebintu ebimu byangu naye obwo lwakuba nti abamu balema okubeera okumanya butya we bandibikoze. Kale gwe muntu wange nkugamba nti omwana mutwale ku Kikaya College and Vocational School. Twinex International bali Bulaga, St Mike Education Center bali Kiwanga Mukono, Plan B Records nayo weeri. Kati gwe eyeetaaga ennyimba zino nsanga Kasubi ku basooka kwa Vula Stage. Enamba nkozesa 0700 36 00 45 0700 36 00 45. Ndowooza omuzungu yaji agamba 0700 3600 45. Omuzungu we batyo we basoma ffe ate eno ne tubisomamu mu ngeri yaffe. Kale bantu bange nze ninze ebibuuzo byammwe. Buuza ekibuuzo kyonna ky'oyagala nga kyakadongo kamu kasita kiba kigattako. Nze ebintu byesigattako gundi yalina abakazi bameka, gundi yalina abaana bameka. Sisuubira nti kwabo ekyo tosuubira nti ngenda kiddamu, ekyo ngenda kibuuka bubuusi. Tunoonye ebibuuzo ebigatta ku kadongo kamu kukumanya. Kubanga sisuubira nti ku bakyala b'oyagala okumanya olina gwe weetaagako. Tubeere ku bintu ebisobola okugira okugatta ku kadongo kamu. Nze mu Lusungu David Kadongo Kamu, music analyst. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt,
Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya ddene boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science ko ne computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya bisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira okuzannya pool n'ebirala ebbaala ejjudde obulungi emmere ekutuukako mangu paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road.